Honorable Mukulu Minister. Mwebale nnyo. Abakulembeze mwenna, Abannayuganda mwenna, abantu b'oku kyalo mwenna, abayimbi mwenna, Uganda yonna, mwenna bannange, tweyanzizza, tweyanzeege. Nsabye mwekubireko mu ngalo. Abannamawulire, ba media, abantu abatulaze okwagala okungi, abakaabye naffe, abazze naffe ne mubeerawo ennaku zonna zino, tweyanziza nnyo temujjanga okwo. Oluganda luneegezaamu naye lusaaga. Ndi Muganda wuundi mwana wa mmamba. Gavumenti tweyanziza nnyo. Bannange mubatu beebalizeeko. Era nenjagala okwebaza maama waffe, taata yarwala emirundi egiwerako mwe gye mutaamanya. Yafuna obunafu obwasooka ne tumujjanjaba ne tukkiriza Katonda n'awona. Ne tusanyuka. Abasawo abali wano oba abategeera ebintu eby'obulwadde n'omubiri, taata yarwala obulwadde bwe bayita liver cirrhosis. The first time ogwasooka twakiyitamu ne tulowooza nti no ekibumba kigenda kwekola ki? Kwezza bujja, kubanga the liver has that capacity to do that. Taata naye n'addamu era n'alwala. Ekibumba ne kiddamu ne kirwala era. Ne tumujjanjaba. Nga mwannyinaze bwe yagambye, ebintu ebimu tuba tetwetaaga kubiranga. Era ne tusaba kubanga tuli balokole tukkiriza Katonda. Nenkola endagaano ne Mukama. Ne mugamba nti no bw'omuwonya ku mulundi guno agenda kubuulira enjiri. Taata n'awona. Ne tusanyuka nnyo ne tuwa obujulizi. Naye abasawo ne batugamba nti ekibumba kiri in the last stages. That it will take, nti kijja kutwala ekyamagero okuva eri mu ggulu. Bwe yarwala ogwokuna, nali naakamala okumulaba wano, ng'ate era tubadde tulabirira taata waffe. Najja ne mulaba n'omwami wange, n'enzirayo e Bungereza. Ne mugamba, Daddy kansuubire munnange tewaddamu akantu. Naŋŋamba nedda. Naye mumumanyi. Naye just after 2 months, oluvannyuma lw'emyezi 2, taata n'addamu n'alwala. Ne tumutwala mu ddwaliro nga twalina okubeera nga tunoonya, nga mumanyi ebintu by'eddwaliro. Essente zaali nnyingi, ne tuzinoonya ne tuzifuna nga famire ffenna wamu. Daddy n'addamu
amaanyi. N'addamu n'okwogera, n'addamu n'okutambula, n'addamu n'okusaaga. Era njagala nnyo okwebaza musaazi ne Pastor Africa. Bannange simanyi kye nnyinza kuwa Pastor Africa ne musaazi. Be balinga babeera ne daddy nga be communicatinga nabo. Ne baŋŋamba daddy yazzeemu okusaaga. Ne bampeereza ne ka video nga bwempeereza ebyetaagisa. Naye kwolwo mami